njagala okutuusaako program amaka n'obufumbo wano ku Hope Channel. Nkwebaza kubanga otambudde naffe. Weebala okulaba programu zonna eza TV eno. Erinnya lya Mukama tuliwo ekitiibwa. Njagala okubeebaza munnabe tutambudde nabo wiiki 2 eziyise nga tuli mu mubaka obw'essuubi ery'amaka agatabanguse. Era twasalawo tuwummule mu katini n'oluvannyuma ate tusobole okutandikira awo n'ebyokuyiga byaffe ebijja mu programu eno amaka n'obufumbo. Nabategeeza nti obudde bwonna bwaffe okubaako ne bye tuyiga olw'okuzimba amaka gaffe n'okugatwala mu maaso. Lwekyo tetulina kupakuka kwonna, tetulina misinde yonna, buli kimu tukikola mu kiseera kyakyo okusobola okukakasa nti obulamu bwaffe bwongera okugasa n'okubeera ebirungi ate n'okwongera okuzimba osobola okukola amaka aganaaweesa erinnya lya Katonda waffe ekitiibwa. Katusabe. Mukama tukwebaza ku mukisa gw'otuwadde bw'otuleseewo nga tuli balamu. Tukwebaza olw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakitubeere Mukama. Kitambule wamu naffe Mukama nga tuyiga. Tuluŋŋamye kubanga gwe musomesa omukulu. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amiina. Bassebo ne bannyabo, njagala okubajjukiza okusubscribinga ku YouTube channel okusobola okulaba programs zino n'endala nnyingi zetulaga ku maka n'obufumbo nga tewasobola kuziraba. Eya Pastor Sebaggala Ivan Samuel gyeziri era zijja kukola bulungi. Laba, subscribinge, olikinge, commentinge, osharinge n'abalala bonna beeyongere okulaba obubaka buno. Ate era ekiseera kye kimu Hope Channel Uganda ina YouTube channel. Programu eno kwebeera live nti bw'obanga oyagala okugiraba osobola okufuna omukisa n'ogiraba live buli wonna w'oli. Lwekyo nsaba Mukama akuwe nnyo omukisa ng'oyongera okukola ebyo. Tuzze tuyiga ku nsonga nnyingi zikwatagana ku maka n'obufumbo. Ekyamazima kiri nti tuyize bingi era njagala okwebaza Katonda olw'obujulirwa obw'enjawulo obuweereddwa abantu ab'enjawulo obukwatagana ku programu eno kyekoze eri obulamu bwabwe. Abantu bangi siyinza na kubabala. Musumba amaka gange gataasiddwa olwa programu eno. Amaka gange gazimbiddwa olwa programu eno. Amaka gange ganywezeddwa olwa programu eno. Musumba Mukama mwebaza kubanga ebigambo ebituzizzaamu amaanyi kati atwagala na kugattibwa. Bannange njagala okwebaza Katonda. Nabategeeza nti okuva gwe musaala gw'oyinza okunsasula olw'ebigambo bino n'obuweereza buno. Lwekyo nsaba Mukama ayongere okuwa nnyo omukisa ng'oyongera okugoberera ebigambo bino. Kyovula tolina kubyesigaliza ggwe. Tegeeza n'abalala nti programu eno ebeerako. Bajje betwegatteko tusobole okubeera nga tuyigira wamu. Twamaze okusaba. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga endala enkulu gye tugenda n'okumalako akadde era kino kitundu kirala kya byakuyiga. Twayiga ku bintu bingi. Twayiga ku kwagala n'engeri gye kukulamu. Ne tuyiga ku bavubuka abanoonya obufumbo. Ne tuyiga ku mugaso gw'amaka. Ne tuyiga ku mitendera amaka mwe gayita. Ne tuyiga ku by'empuliziganya mu maka. Ne tuyiga ku nsonga ezinyweza amaka. Ne tuyize ku bintu biyittivu ebikwatagana ku tuyiga ku buvunaanyizibwa. Era bwe tumalidde ekiseera ekyo ekiyise tube tuyiga ku buvunaanyizibwa obw'abo bali mu maka, obuvunaanyizibwa obwa maama n'obuvunaanyizibwa obw'ataata. Waliwo obuvunaanyizibwa obulala bwe sisobodde kukoonako nayagadde ekyokuyiga tukifune mu bulambalamba bwakyo ekikwatagana ku nkuza y'abaana. Sayagadde kukigatta na buvunaanyizibwa buli obw'omwami eri omukyala n'omukyala eri omwami. Ekyo nayagadde tukiyiga ekyo kiggwe, naye twayagadde ate n'enkuza y'abaana tugyogereko. Naye ekyo tulina programs nnyingi nnyo ku TV eno ezogera ku nkuza y'abaana. So ndowooza nti muyinza okuzigoberera ne mwongera okubeera nga muyiga abaana engeri gye balina okuzibwamu mu maka. Naye naffe mu maaso eyo Mukama waliba atuwadde ebiseera tunaakiyigako ne tukyogerako. Kakati olwaleero njagala okwanjuluza ekyokuyiga ekirala ekiriko omutwe ogugamba nti okwaŋŋanga ebizibu mu maka n'obufumbo, conflict resolution and management. Sigenda kusomesa koosi ya university ekwatagana ku kino. Wabula ngenda kulondoobamu ebyo byenfunye mu bumanyirivu bwange awamu n'ebyendabye n'ebirala byensobodde okusomako n'okukola ku karisaaki akatonotono ku byo ebiyinza okukuyamba ggwe okwaŋŋanga ebizibu mu nnyumba yo ne mu maka go ku ngeri etandikirwako. Olwekyo ekyo nina okukkiriza nti mu mbeera zonna ez'amaka ekyamazima kiri nti wabaawo okusoomoozebwa. Ekituufu kiri bwe kiti.
ebisoomooza tebigenda kubulawo mu maka, ebisoomooza tebigenda kubulawo mu bufumbo. Ekyamazima kiri nti oteekwa okusoomoozebwa olw'okuba nti wafumbirwa munno, wawasa munno nga muli boonoonyi. Ekigambo ekyo nkyogera nga nkyesigamiza ku theology. Kyenzikiriza Bayibuli kyesomesa kye kino nti abali ku nsi baagwa, boonoonyi, abeetaaga ekisa kya Katonda kyokka bwe kibanga embeera yaabwe enaakyuka, era beetaaga na bulokozi obutali wantu walala okuggyako mu Kristo yekka era nga bamukkiriza. Olw'okuba nti twagwa era ekibi kyatugeta, bwe mba nga njagadde kukozesa kigambo ekyo, teriyo n'omu yawasa muntu atuukiridde, teriyo n'omu yafumbirwa muntu atuukiridde. Era bw'obeera ng'olina ebirowoozo ebyo nga tonnawasa oba nga tonnafumbirwa nti ngenda kuwasa omukazi atalina kizibu kyonna, ngenda kufumbirwa omusajja atalina mutawaana gonna, nga ze expectations zo ekyo ky'osuubira, njagala okuwa amagezi nti ebyokuwasa bireke, kubanga ogenda kubeera disappointed bw'onaamala okutuuka mu bufumbo bwo, ogenda kuggwaamu nnyo amaanyi. Njagala okutegeeza n'abo abali mu bufumbo nti bw'oba olina ekirowoozo kyonna nti wawasa omukazi atuukiridde, atalina buzibu bwonna, atalina mutawaana gwonna, wabafumbirwa omusajja ataabeeko na buzibu bwonna, wayingira mu kintu kirala. Ekintu kye wayingiramu ekiyitibwa obufumbo kirimu abantu abatatuukiridde. Akabonero kokka akakukakasa ng'omuvubuka anoonya omuwala eyatuukirira naggwaayo, naawe omuwala anoonya omuvubuka atalina kyanakukola, njagala omusajja nga tayombeko, nga tanyiige, kaakati nga nze njagala nga ye tetasobya, takolayo kikyamu, tannumya yadde, nga tuli mu ssanyu mirembe na mirembe, era nze bannange musumba bw'onfunira oyo omusajja atanjuze, weebale nnyo kusaba bitaliyo. Lwaki? Kubanga naawe wennyini totuukiridde. Ke kabonero kokka, saagala na kunnyonnyola bingi balowooza bw'atyo. Gw'oba omusajja ng'oli eyo ng'olowooza nti owasa omukyala atakukose mu byonna, ze kino kye nkujjukiza ti naye wennyini totuukiridde, naawe osiiba omukosa. Kakati gwe lwaki olina ekirowoozo nti ye taakukose? Kikyengezaako okugamba mu kino nga njigiriza ku kwaŋŋanga ebizibu mu maka. Teriiyo maka agatajja kufuna bigasoomooza, teriiyo maka gatajja kufuna bizibu, teriiyo bufumbo bugenda kubeerawo ng'omukazi talina bwakosa bba oba nga taamukoseeko yadde, teriiyo bufumbo ng'omusajja taakose ku mukazi we yadde. Ekyo mu nsi tetunnakifuna. Ekyo no kitegeeza nti buli maka gajja kusisinkana ebizibu, gajja kusisinkana emitawaana, gajja kusisinkana ebiganyigiriza. Ekitegeeza buli maka galina ebizibu eby'okwaŋŋanga. Olw'okuba bwe kityo bwe kiri, tugwanidde okumanya engeri gye twaŋŋangamu ebizibu n'ebitusoomooza. Tugenda kutandikira ku ngeri ennyangu, naye ate tugendeko wala n'okwetegereza emitendera tuyinza okuyita okusobola okwaŋŋanga ekizibu singa kiba kibaluseewo oba nga kitandise mu bufumbo. Ekyamazima, ebizibu mu maka bijja olw'ensonga zino ze ngenda okubannyonnyola, ze natadde mu notisi zange wano. Naye nga sinnaba kuzoogerako, kansooke mbajjukize nti ebizibu mu maka awamu n'obufumbo si bibi buli kiseera. Nyinza okugamba it is not always negative. Okubeera n'ebisoomooza amaka oba ebizibu tekitegeeza nti buli kizibu kyonna n'ekisoomooza amaka kibi. Ne bwe oba n'obutakkaanya, okufuna obutakkaanya mu maka ne mu bufumbo si kibi, kya bulijjo. Abantu ababiri obutalaba bintu mu ngeri efaanana, obutalowooza mu ngeri efaanana, obutatunuulira bintu mu ngeri efaanana, ekyo kya bulijjo. Olw'okuba kya bulijjo, bassebo ne banyama bawulira ebigambo bino, olw'okuba kya bulijjo, okutunuulira embeera si mu ngeri efaanana. Kaakati si buli kizibu kyonna ekinyigiriza amaka n'ekinyigiriza obufumbo kiddamu. Si buli kizibu kyonna
ekinyigiriza amaka n'ekinyigiriza obufumbo nti kibi. Mwana wattu mulimu n'obukuubagano obujja nga bwa bulamu. Y'ensonga lwaki era amaka mangi gazimbibwa kuyita mu bukuubagano obwo. Kituufu ebirumba amaka biganyigiriza ne bigalumya, naye ate byebimu ku bifuusa entabiro ey'ebyokuyiga ebinywezeza amaka mangi. Nti okola ensobi oba okunyigiriza munno ne mugalukawo n'obutakkaanya, ate bukuyigiriza kinene ku munno. Sijja kwogera ku bibi biri mu butakkaanya kubanga ebyo bitegeerekeka bulungi, naye obutakkaanya bulimu n'ebirungi. Conflict, obutakkaanya wakati wammwe, emitawaana wakati wammwe girina n'ebirungi. Ekisooka, gyongera okukuyigiriza munno bw'ali, gigezesa obugumu bwe, resilience, ne gigezesa obumalirivu bwe, commitment, eri amaka n'obufumbo. Era okusoomooza bwe kujjanga wakati wammwe ng'abafumbo n'obutakkaanya, muba muteereddwa ku kigera okukakasiza ddala obanga mulina obugumiikiriza obusukkawo, okukakasiza ddala obanga amaka gammwe mugalabamu omuwendo ogumala, okukakasiza ddala obanga mwamalirira okubeera mwenna mu kintu kino era mwakikola mu kumanya kwammwe. Ebisoomooza bwe bijja, obutakkaanya ne bubalikowo wakati wa bombi, buli muntu ayingira mu kugezesebwa okutagambika. Kale nno bw'okivaamu n'okiddukamu, nze omukazi antamye, nze omusajja antamye, simwetaaga, nze nja kugenda nfune abakazi abalala, kasita gye bali bangi nange abasajja bajja kumpasa, sirina gabeera wano, buno obutakkaanya n'ebirala. Kitegeeza nti obuvumu bwo n'obumalirivu n'okweweerayo ddala eri obufumbo bwe watandika bugezeseddwa nga tebutuuka. Kituufu, mu buzaaliranwa bwaffe n'obutonde bwaffe ng'abantu tulina bwe tutasobola kusukka, era mulimu ebibaawo n'oba nga tokyayinza kusukkawo n'otendewalirwa. Naye kyeŋŋamba kye kino nti obutakkaanya bulina omugaso. Sigamba nti bulungi, naye bulina omugaso. Bwe bubangawo mu bufumbo bwammwe, bwe bubangawo wakati wammwe, kisinziira ne ku bunene bwabwo. Waliwo obutakkaanya obutonotono obuteetaaga na kuwa biseera. Mbadde munyumyamawo ne mutakkaanya ku kintu, omukyala abadde ayagala kugula bbaafu ate kidomola, mmaliriza nti mukkaanyiza. Oba waliwo obutakkaanya obunene nti ekyo ekitono kigejja ne kifuulibwa ekinene, olwo ne bufuuka obutakkaanya obw'amaanyi. Obutakkaanya bwonna wakati w'abafumbo butandika butono, naye gye bukoma okwekuŋŋaanya nga bweyongerayongera nga buba bungi, bufuuka ensonga ennene ebakutulamu. Kaakati kitegeeza nti obutakkaanya oba bunene oba butono bulina kye buyamba abafumbo, era nakyo nabyogeddeko. Kale nno bwe bujjanga, teweebaza Katonda nti bane Mukama weebale kubuleeta, naye bwe bujjanga wakati wammwe obangako nekyobuyigamu. Buli wakati wammwe wabeerawo obutakkaanya, baako nekyobuyigamu, baako nekyobujjamu, baako n'ebyokuyiga eby'ebbanga lyonna by'ogenda okuyiga mu butakkaanya obubaluse wakati wammwe. Ogenda kuyiga omuntu wo, ogenda kuyiga omusajja wo, ogenda kuyiga mukazi wo oyo, ogenda kuyiga abantu ab'eŋŋanda zo, kubanga nabagamba nti amaka n'obufumbo ab'eŋŋanda n'abaana bonna babaamu, babaamu mu kintu ekyo. Kati ogenda kusoma bingi, bugenda kuyigiriza ku mwami wo yaani, bugenda kuyigiriza ku musajja wo yaani, bugenda kukuyigiriza ku mukyala wo yaani, bugenda kuyamba okutegeera amaanyi ge n'obunafu bwe, bugenda kuyamba okutegeera ekigera eky'obugumiikiriza
n'ebintu ebirala ebifaanako bwe bityo. Kale nno teri kintu kirungi ate nga kya muwendo okuyiga n'okumanya engeri gy'oyinza okwaŋŋangamu ebinyigiriza awamu n'ebisoomooza eby'obulamu, naye okusingira ddala mu maka awamu n'obufumbo. Ekyo nakyo nkivuddeko, njagadde nkikooneko kubanga mulimu abalowooza nti obutakkaanya bwe bujja wakati waffe olwo ebintu byonna bifudde. Oluusi mulimu lessons ez'okuyiga, mulimu ebyokuyiga bingi nnyo mu mbeera y'obutakkaanya obwo. Kale nno buleme kugenda bugenzi kuyitawo, baako nekyoyiga mu mbeera eyo, baako nekyosoma obutakkaanya bwe bubaawo. Kikuyamba obutabufuula bufuuzi kizibu ky'amaka kyokka, naye ate bubeere n'omukisa ogw'okuteekawo ebyokuyiga ebirungi era ebingi ebinayamba obulamu bwo obw'amaka go awamu n'ennyumba yo. Obutakkaanya buva ku ki? Buva ku bintu bino bye njagala okwogera, tunaba tukomye tunaatandikira awo enkya. Needs and wants busibukira ddala mu byetaago ne bye twagala. Ebyetaago bye bintu by'omuntu bye yeetaaga mu bulamu okusobola okubeerawo. Buli omwami lw'atassaayo mwoyo oba omukyala n'atassaayo mwoyo eri munne by'ayagala oba bye yeetaaga, kisobola okutandika obutakkaanya. Njagadde ensonga eyo ngisoose kubanga yeesinga okuleeta obutakkaanya obusinga okubeera obungi. Muntu butafaayo eri byetaago bya mulala ng'ate bye yeetaaga okusobola okubeera omusanyufu n'okubeera obulungi. Awo ewava ensonga esooka. Bassebo ne bannyabo, kyova olaba nti bwe tuba tukuba ebirayiro by'obufumbo tugamba naakwagalanga, naakusanyusanga, naakulabiriranga, naakussangamu ekitiibwa. Bw'otunuulira ebirayiro ebyo byonna, ebigambo ebyo bina bikulaga tetuyingira mu bufumbo to satisfy one another's needs. Tuyingira mu bufumbo okusobola okukkusa obwetaavu obw'omuntu omulala. Era obwetaavu obwo bwe butamatizibwa yagalagaana, enjawukana, entalo, okusika omugwa, obutakkaanya buteekwa okutandika mu bufumbo. Era ensonga lwaki nti emu ku ngeri ekendeeza emirerembe mu bufumbo egisalira ddala kumpi ebitundu 5 ku 100 ye mufumbo ono omusajja oba omukazi okukakasa nti ebyetaago bya munne nga bw'abyetaaga okuba omulamu abimuwadde nga bwe biri. Bw'atabimuwa yagalagaana, wateekwa okubalukawo okusika omugwa n'okulwana. Ensonga ey'okubiri is perception. Perception kitegeeza engeri gye mulabamu ebintu. Buli muntu yenna alina engeri gy'alaba ebintu oba gy'abivuunula, kubanga buli muntu yatondebwa nga ye era nga wanjawulo ku mulala. Manyi mu nsi muno teri muntu afaanana mulala, buli muntu Katonda yamutonda yekka. Kituufu muyinza okufaanaganamu, kale kanve ne ku bantu be bafaanaganya obufaanaganya. Njogere ku balongo bayita identical twins, abalongo abafaanagana naye newankubadde ng'abalongo bayinza okufaanagana kumpi nga balinga be bantu bamu, naye omutayinza genda mu bbanka n'ajjayo sente za mulala ng'ateekamu kigalo, era basikaninga ekigalo beriso erya nakato lya nakato n'erya babiri. Tengezaako gamba kati buli muntu Katonda yamutonda nga yiye, teriyo wansi wa njuba muntu afaanana mulala 100 ku 100. Muyinza okufaanana mu ndabika, muyinza okufaanana mu buwanvu, muyinza okufaanana mu bunene, muyinza okufaanana mu bweru oba obuddugavu, muyinza okufaanana mu njogera, muyinza okufaanana mu kika ky'enviiri n'ebirala, naye temusobola kuba beebamu ddala. Ekitegeeza nti buli muntu Katonda yamutonda n'endowooza ye nga terina mulala gwefaanana. Ensonga lwaki buli muntu alina eddembe okulaba ebintu nga bw'ayagadde okubiraba nga takakidwa. Kati bwe mumala okuyingira mu bufumbo, olw'okuba nti buli omu ayingidde n'eddembe ery'okulaba ebintu nga bw'ayagala okubiraba, ekyo ekivaamu endaba y'ebintu efaanana bw'etyo. Kati endaba ey'enjawulo erina ebizibu by'ereeta, erina emitawaana gy'ereeta, erina ebisoomooza by'ereeta.
buli mulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo mubalutabuta n'okufuna obutakkaanya kankiddemu. Buli mubeera mu maka ne mulaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo muba kabanga katono nnyo n'okuyingira mu conflict. Ekyo kye kituufu. Era bw'obeeranga mu bufumbo ofubanga nnyo okutegeera munno bw'alaba ebintu naawe n'olaba bw'obiraba kanoonoonye engeri gy'ogenda okuddira endaba ye efuuke eyiye oba noonoonye engeri gy'ogenda okuddira endaba ye efuuke eyiyo nga bukyali. Lwaki? Ayanguwa okukikola ataasa amaka akabi akagava agenda okuddako. Omanyi mu maka bwe tugabeeramu, manyi luusi neekoonakoonako neewalala kubanga tuli mu kuyiga. Omanyi mu maka ekimu ku kintu ekiyamba ku kukendeeza entalo n'okusika omugwa kuteekwa okubaako omuntu omu akkiriza okutaasa amaka. Wateekwa okubaawo omuntu akkiriza okutaasa amaka. Nga bw'olaba payiroti nga bavuga ennyonyi. Gamba obeerawo payiroti ono avuga ennyonyi kati ne first assistant wali oba bamuyita co-pilot, whichever the word you may use. Naye abo nga bavuga ennyonyi bateekwa okuwuliziganya. Bwe batawuliziganya bulungi na kusalawo kyakukola mangu bamaliriza ennyonyi etomedde. Wateekwa okubawo akkiriza omulala kyayogedde kubanga oluusi babeera n'obutikiti butono nnyo okusalawo. Oluusi tebabeera na ddakiika nnamba ng'obutikiti nkaaga singa bumala ne bukoona nga tebannasalawo tebakyayinza kwewala akabenje ka nnyonyi. Nabagamba wano ebimu ku bintu byesinga okulaba byagala nnyo birina kibinjigiriza kinene mu nkola z'ebintu ez'obulamu ne mu kusalawo n'amaanyi okukola ebintu. Olw'ensonga eyo kyenjagala okukutegeeza kye kino muganda wange ne mwannyinaze nti oluusi amakaago gabeera gasigaza nnaku bunaku okugwa mu katyabaga kemutalijjawo emirembe n'emirembe. Buli wozzaayo mabega akatambi ak'ebizibu ebyakuviirako okunoba, ak'ebizibu ebyakuviirako okugoba mukazi wo, ak'ebizibu ebyakuviirako okulwana, ak'ebizibu ebyakuviirako mu okwetema n'okweyokya amazzi, buli wozzaayo emabega ogenda okukizuula nga waaliwo ekiseera kye mwali muyinza okwewala ekizibu ekyo ne watabira okusalawo okutuufu. Kakyempise wano perception. Endaba y'ebintu ey'enjawulo ereeta obukuubagano wakati w'abafumbo ababiri. Engeri gy'olabamu ebintu ekola kinene nnyo ddala mu nteekateeka eno. Olw'ekyo bw'olaba ebintu mu ngeri endala n'omukyala n'abiraba mu ngeri endala mumaliriza obukuubagano buba buzze. Ngambe mubalutabuta. Omukyala bw'alaba ebijanjaalo nga balina kulya bibisi, omwami n'alaba nga balina kulya bikalu. Manyi nabagamba naliko omusomesa bwe mba mpa ekyokulabirako, omusomesa buli waabawo ekyokulabirako mu mathematics awa ekyokulabirako ekisinga okubeera ekyangu, naye ate mmwe byabawa ne biba bizibu. Kaniza kyenva mpa ebyokulabirako ebyangu biweera ku bijanjaalo, biweera ku mpuuta, naye nina kyensomesa ekinene kyeŋŋamba. Sajja alaba entebe nga zandibadde enzirugavu naye ate omukyala n'aziraba nga zandibadde myufu. Ekyo kirina kye kitegeeza muba musigazzaayo akaseera katono nnyo okukuubagana. Ekyo kasita kirabikanga buli we mubeeranga mu maka ne mu bufumbo endaba y'ebintu neebanga tefaananye. Mulina obusekenda butono nnyo, mulina ennaku ntono nnyo, mulina akadde katono nnyo, nkiddamu katono nnyo okuyingira akakuubagano. Bwe watabaawo kusala magezi ga mangu amaka gayinza obutawona ku nsonga eyo. Eva nno nkubiriza mwenna abali mu maka ne mu bufumbo bwe mwawukanyanga endaba y'ebintu mwanguwanga mangu ng'endaba y'ebintu tennabaleetera bizibu. Ngambye omu ku mmwe ateekwa okusalawo okugataasa, oba musajja oba mukazi. Manyi nti abasajja baagala nnyo abakazi basalewo bataasa amaka. Musajja yabeera awo, nze musajja kati mmaze okusalawo, kati mmaze okulagira, kati mmaze okwogera, nze kasita nkuwadde ekirowoozo kyange ne Bayibuli egamba bakazi muwulire nga babbammwe. Kaakati nze oba tompulira ogenda n'okutabula amaka gano.
ogenda kumenya amaka gano gwe nkulaba otandise obutawulira bye ŋŋamba ogenda okutta amaka wano. Ani yakugamba nti omukazi yekka yavunaanyizibwa mu kufa kw'amaka? Gwani yakugamba nti position eyiyo tosobola gifiirwa? Gwani yakugamba nti toyinza kulaba bintu nga mukyala bw'abirabye ate amaka ne gabeerawo? Bw'obiraba ng'omukyala bw'abirabye amaaso gakumyuka? Bw'obiraba ng'omukyala bw'abirabye gakuvaamu ne gagwa wansi? Bw'otegeera ebintu nga mukazi wo bw'abitegedde otambula n'ekipande ku mugongo nti ono ategeera ebintu nga mukazi wo bw'abitegedde? Ye lwaki bamukuwanga omubeezi bwe kibanga byonna wali obitegeera? Kadde wange omuyanga nti owaayi wali engeri gy'otukomereramu emisumaali ng'omaliriza. Kale katumalirize naawe nga tugamba nti ekisa kya Katonda kikukuumire. Enkya tugenda kutandikira awo. Biki ebireeta obuzibu mu maka? N'engeri gye tuyinza okubyaŋŋanga. Sinatuuka ku ngeri ya kubyaŋŋanga. Ne bwe mba njigiriza mbaako ne byenkoonamu sobole okubeera ekyokuyiga ky'olunaku olwo. Waakiri buli omu abeeko n'ekyajjamu okuzimba amaka ge. Nsaba Mukama akumpeera ennyo omukisa. N'enkya mu kyo tusisinkane ku ssaawa 4 ez'okumakya. Ne pulogulaamu eneddibwamu ku ssaawa 2 n'ekitundu ogw'ekiro. Osobola okutega TV emu n'ogiraba. Teweerabira kugenda ku YouTube channel yange eya Pastor Sebaggala Ivan Samuel. Like ngo subscribinge, osharinge obubaka buno butuuke wangi. Abantu bangi babulabe era batambulira. Nsaba Mukama akunkuumire. Katusabe. Tukwebaza Mukama ku lw'obulamu bw'otuwadde.